Sagade bakunyumiriza banyumiriza nagezi genda mwe muke. Tugenda kusinkana Salimatia. Atenga nembaba zizupeda akomye mu filmu yaffe etandika. Filipo mwana w'abandi. Zawede Diana. Tulaba Akabo. Matovu Mukasa. Iranga ne tugenda mulako mu filmu eno. Bidandi Nurudini. Echatandika Katongole Hussein location is manager. Atenga Luni Pone Chidistelewo beba director of photography. Yawandikibwa Filipo mwana w'abandi. Atenga Lukabe Frederick yakoze ku sound. Na mutonza ajala mama afiswa be wala fair. Atenga Lukabe Frederick ne Luni Pone editor film etandika. Filipo mwana w'abandi ye director film eno. Iranga Filipo mwana w'abandi ye producer wayo. Waliwo yali ava ku somero. Mukutandika ebitabo bikubimumenya alabenga abako kyakolerera mbisere byamaso wabula obufu bwe bumu waliwo yali ajatambula mpola mpola ayita kutale ngabo manye byekyalo ova ku main n'okwata panya owange mero kaliraba toma katete diru yaffe diru omwana ono omusomi ayina diru n'omubbi w'emisota badde nawo guse kakani nono agamba wadodi yadde ino kulekani bakutula oli adajera bide diru olabye ngenda kunoonya balala nagani kangene ndaba abalala eno diru lero lwegwa diru ki ekyali ntandikwa awe bayawukanira balina okulekani bakutula diru olwaleero diru zisingidde abaana b'obuwala okulekani babaako kibagenda nakyo mu maaso okusinziira ku kyenda ku diru yaffe ensawo eno ndaba nga ejja tumenya Diga tulina okusisinkana mu kibira. Diru kyegenda maaso. Kuba buli omu tulaba ayogera ku diru ekyatandika butandisi. Diru efuuse diru. Kwata ensawo tulayenga tukutula diru. Kakati ono alina okugenda ku ssomero. Agamba obudde bumulese. Amulekedde ensawo wabula diru singa beekutusenga taliiwo. Ye balina okuleka ne bamugirako omutemu wagwe. Balina omugirako omutemu wagwe. Ekyatandika butandisi. Kati gwe twalengedde abadde agenda okusoma n'abisazaamu ebyokusoma nga bamugambye ku diru naye n'akwate ku bo n'akomawo twagala tumanye diru ki eyo egerwako kati ogenda okwetegereza abaana bano nga bakuŋŋaana nga bakkirira mu lubira ekyatandika butandisi naye nga buli omu kyabadde agenda okukola yakivuddeko n'aba nga yeetekkera diru erina okuleka niyekutulwa twagala tumanye diru ki erina okutulwa bagenda ku luzzi abalaba ogamba bagenda ku luzzi naye ng'ate balina diru gye baagala okulabika ne basooka okutula mukyalo ono ng'ajjalabike ng'afuna ndagala wabula twalabye ewaka gy'ava awabadde omu ku bawala bali mwala yabadde agenze ku ssomero teyagenze bwe yakomye ewaka ng'alabiriza era ono teyategedde nti yabadde agenze okusoma teyasomye ekyatandika butandisi kati nga gyatema endagala asobole okugenda maaso okulabika nti oba munanga akola ku kyokufumba kuba omukyala yenna abakyala baba bajja kufumba kati olunaku lwabatafumbye obufumbo buyinza obutabaawo bwategeka eno tulengera abagenze ku kyo soka olindeko musoke mutwerekereko mukude ntikomewo kakati bayagala basooka abamu bagende baleeta enku kubanga diru eno kyetaaga ne bagikuba nga balina ekyokwekwasa ne babadde bagenze kukyabanku kali kumbe erudda waliwo emisambo egyali gizannya ki omweso ebitundu ebimu osanga omweso nga gwawandiikibwa mu kkubo gwe n'otamanyi omweso ogwo gwavaawa katulengera emisambo gino kyegigenda maaso n'okukola gizanyira omweso mu kkubo wakati kyova olaba olina emitanda egimu gy'otuako ne bagamba nti eyo tebagendeyo misano basawa munaana oba ebudde bwe buti emisambo gibeera ginaaba oluusi gibeera gizannya ku zaala kati kye baakola nga bayitawo abamu babadde bakuta ebidomola kwe kubikweka basooke babaye nga bawerekera abawala okugenda mu oludda olw'ekibira jjukira baagaye balina diru gye baagala okulabika ne bakutula okusooka eno emisambwa giri mu kuzannya mweso mu kkubo wakati gyonna gigyo gyambadde mata naggambe waliwo emitala gy'ogendako nga bagamba nti yo tebagenda esaawa bwe ziti kubanga oyinza okusanga bali mirembe gyabwe n'emisambwa girina emirembe gyagyo
kati kuno kubayita okusaabala bavubuka nga basaabala kasaalu bagenda mu kabira naye nga bagaye balina ddiru gye badde balina okuleka nga bakutula gye tutategedde yabadde ddiru ki baabo efirimu eno ekyatandika butandisi emanyikiddwa nga akabbo nagaye nate nga ndikyo eminze nkwereza akabbo n'ebigwa bingi nze nga bayitawo ekyatandika mwenze ngena mu nnyonza ekyatandika butandisi nga bayingira akabira nga bayingira akabira baabo emisambwa girimu giba gikyazanya baani abayingidde akabira ku ssaawa ez'enkalagaga kati emisambo omanyi tegyagala nnyo giraba kuba abantu balaba emisambo bakola nnyo olugambo kati bagenda okutuuka wano bano abavubuka ab'effujjo ababadde bagenda ku luzzi balwadde agenda mu kibira ne bakyusa ebirowoozo kati omweso bagusanga gubadde gukyazanyibwa naye tebalaba kikiriwo ono ng'alaba ssente ye kyerabamu ng'ekyomugaso zino ssente za ddala tewandiggyewo ssente ezo eno bagamba ni waliwo ebyokoola wamaffe mujje tugende mu kibira omyayo ssente ng'azigjawo ng'azikuba waleti akabbo kali awo mwana gwe nagamba ndi kulaga ebyewunyo kali onagenda okwetegereza naye akabbo ko nga kalungi akabbo bakasanze awo naye nga kabadde katuddeko sente oli agenze nazo kati ate ye omwana neyegomba akabbo era akabbo ke yagenda nako kati nga batandika kusiba busanso eyagenze n'akabbo yagenze nako eyagenze ne sente azirina agambe tebagala sente soko mpe zange ono ng'agakye tugenda okukola sente tugenda zigabana waliwo aleese ekiteeso abaatidde sente bazitye bano bagaani ffe twanonye enku ekibira kino kirimu emisamba naye oba ononye enku osooka kuzisaba kati baatutta akabbo genda okwetegereza waliwo oluseregende olubeetooloola oluseregende tebaalulaba balina akabbo bali mu kuteesa era baagala gabana abamu batandisa osaba sente mu ngeri y'oluleekereeke efirimu eno ekyatandika butandisi ate nga tugenda maaso abamu bagamba tugabane abalala ffe twagala gabana sente za misambwa tetulina gakubwa misambwa munnange efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso oluvannyuma kali waliwo ajayitayita jjajja n'avaayo wuliriza ensonga endeese wuliriza jjajja ebibala byange naddala ebijanjaalo kati omukyalo ono alina ebizibu bye tamanyi lwaki ennaku zino ebibala tebikyadda mirembe ebintu byalima tebikyazza bibala birungi ebijanjaalo byattululanga kati byateekako eminyololo gyagano teekamu empeke ebintu ebisinga ebijanjaalo byengera tebinnaba kutulula simanyi lwaki amatooke gassaako mpumumpu ne gakoma awo ebiseera ebisinga abantu bano abalimi bo baba bakimanyi bulungi ng'ogyeko okulabika n'enkuba etonnya ettaka ne ligonda ekibala ne kidda wateekeddwako okubaawo ensonga lwaki omuntu alima n'atabaza ate nga wa abantu abalimu obutono ne babaza nnyo kajjajja amugamba ekyo kigenda kukeberwa tofaayo ekyo tugenda kikebera egenda mu maaso ne tudda ku bano nga bamaze okuva mu kibira abala bamaze basibira enku kati baakoma babe nga basse n'amazzi kuba bo babadde n'ebidomola naye nga bano abala betulengera abawala balina ewaabwe gye bava wabula bazadde be baba bamanyi ndi bali ku ssomero kumbe bakyusa engoye ne bagenda mu bibira n'abalenzi ne basiiba eyo kati babano bafunye akabbo tutemangi leero n'agatuusa efirimu yiino ekyatandika butandisi tugende waliwo eyagenze ne sente nga bavaayo banyumiddwa bafunye amazzi enku bazireese era kati bwe batuuka wano ng'ono abagamba nimumanyi nga basooka beetikkula enku ow'enku ow'amazzi tusooke tutwale ebintu ewaka kati kye baakola nga bagamba basooke batuuse ebintu badookedde ne bagabane obudde bugenderedde kati baagala babe nga bafuuka abaana abalungi
bebana abaana ababadde balina okuleka ne bamu babeera ku ssomero naye tebatuuse kati baagala balage bazadde baabwe nti baana balungi era batuuse waka ne batuuka n'okutwala enku saako n'amazzi wabula kabasooke batwale bino n'oluvannyuma babe nga bagabana ebiri mu kabbo n'akasente akasangiddwa emmanga mu kibira akasente akatali gamba nti liri dduuka ndi bwogenda osaba n'oweebwa wabula batutte sente z'emisambwa batwala baabo batwala batwala mwana tubatutte batwala wa oyo nyataka sana kekanje efirimu egenda maaso bade mu kibiro kirabi batwala kumbe bagobererwa emisambwa gyali tegyagala nnyo kutambaala matwale g'abalya mmere bano naye bagenda maaso bebanyumya mwesoguli bagulabye sente bazirabye enkuba zityabye emisambwa tegyabawadde batutte sente efirimu etandika butandisi ne bano kyebava batuuka gwe sagano genda kuluzi gwe mwana gwe tewali mazzi ne mama naawe abadde amperekeddeko mulimu abata emisambwa gyabagoberera tebagiraba nagamba mu bulamu bw'edduniya katonda yakola ebintu bingi era ebitonde ebimu byanjawulo ku bitonde ebirala okusinziira ku neeyisa yaabyo kati emisambwa gimaze okulengera obulungi abaana bano abagenze ne beetyoolatyola kakati ate maama yali agambye abaana bano baba balina okwegendereza obudde obumu tebuba bulungi genderamu ku luzzi wabula ekyo ng'okijjeko kasita amazzi bagaleese balina okuleka ni bafumba taata bw'anaddira abe ng'amaze okutegekerwa kyava agamba ono agenda aleeta endagala kati ng'omwana ono agamba nnyina nga bw'alonze sente mitwalo 2 alonze sente emitwalo 2 gibadde mipya baasi ne bano baabano buli omu alina ewaabwe gy'ava nze nkutidde yangu wagwe tugire munnange bano abaana bajjagira mu byenga bana balyoke batuzanyise kumbe mutaka sendi yatandise nozanjula ewaabwe waka era amaze okubulira nnyina nga yalonze emitwalo 2 efirimu egenda maaso tusooke tukkirire omusajja ajja kuddira sente zaffe azigulemu amenvu nga tuli wano emisambwa giri mu kubeetegereza bakola entegekezo gabana emisambwa gibalaba efirimba giyita akabbo era nga tugenda mu maaso ziba zamisa kati omwana nga tazikwata sente kuziwa maama we ng'amulaga sente zalonze maama ng'amugamba okulonda tekiba kirungi kuba ebiseera ebisinga buli lwolonda obanga alonze omugugu ate ogwoyo yasudde kubanga akabonero ak'okusuula kategeeza kwetikkula omuntu oyinza okuba obadde n'ebizibu ebikutawaanya naye bw'osuula oba n'ofulumya kasente obanga eyeetikkudde kati gwe alondalonda oyinza okulonda ebizibu by'omuntu n'ogamba emikisa gikusobedde ebintu byonna byesibye kumbe walonda emiguwa oli gye yali yeesumululako kati weegendereze ng'olonda efirimu egenda maaso bano nga balabiriza saawa yagenda kugabana saawa yakugenda kugabana kidomola ky'amazzi eyeegombye akabbo teekayo akabbo yangwa tugende kansoke nnonye wentegeka akabbo kange akabbo tannakabikula nakumanya kiri mu kabbo yunifoomu ndako naawe kyagala kabbo kange ono ng'agenda maaso atereka akabbo lijja kuba okyali awo nze ngenze bali bajja tugabanako emitwalo mingi 2 giri emitwalo 2 mingi okugirekera baye kati nga bajja masanganzira wano ewali tabamiruka walina otulo olukiiko olw'okugabana kyokka gwe bagambye oba gwe balinda bagabane naye jjukira twalayo sente aziraga nnyina era namugamba okulonda si kirungi kati tuba tuli awo omanyi kyenkoze banafunyemu buki obuzibuzibu wulira nasubira oba nafunayo ne change naye change akoze eki abadde agenze noonya kyenje n'abula ono gwe batumye endagala ye tagenze mu kugabana balina okulabika ndi bafumbira taata emmere agenda okudda kati agenda otuuka endagala nga nsale babadde bamutumye endagala awo mmala kugabana kansoke ngende enkole ku kyokugabana kasita endagala zizoledde ensale nja kudda ntwala butwazi bagabana sente z'emisambwa gibalaba bagabana waliwo gabana sente z'omusambwa n'otabagama gwe sente ozigabana kumbe ogabana emiggo efirimu yiino nga bamala okugabana kati ono sooka ompe zange
kanika kitaffe tuli ba mu nju emu nedaleka maama yantumye mangu mpe zange Sebezange. era ssebo ojja kuzimpa kuba endagala nzire seeri Bagala kunyaga gwe. saagala kuleka nnyo nziba onkumpanya sente ffe nande tulina okugabana tugende nja kuweereka kazitanguzeemu ne ku bitumbuuwa egenda mu maaso Nawe simako. ono agabye bubi ffe baawadde akasente akakadde ate nga ka 10 emitwalo 2 bw'ogabanya abantu 10 buli omu afuna 2 lwaki atuwa 1,200 abaagabye bubi efirimu ekyatandika butandisi kaakati abaana bano nga bamaze ogabana buli omu akwate kuba okudda ewaabwe Tunalya amazzi. amazzi baagaleese Nsogole mu. tebannaleeta mimonde gya kufumbwa leero abaana mutambula mulinga embaba yakomba mu bigere abalenzi be balina okusogola kumubadde bakyagenze mu kyagabana kati ekyogabana kyo kyaviiriddwako kati ekiddako kyakusema mimonde maama abwe ng'abatuma emimonde efirimu egenda mu maaso laba gwe baatumye endagala yakuta akambe n'agenda mu lusuku kati mwana gwe Nakutumye enda. nagambye ogenda oleeta endagala ate ovaawa kati kumbe katuuse mu nimiro kafunyemu ekirowoozo ekyokubiri ekyogenda okugabana ne keerabira ate obuba busiru mwana talina magezi yagwa mangu ogenda oleeta endagala Nakutumye n'oli oba nakutumye. maama Nakutumye n'oli. nakutumyeko n'oli nze yansanze baana kundalukirako bulalukizi oli yamutumye wawe yazze mu byenono saagala baana bakandekanya bandekanya ninga yazaala emigunwa efirimu egenda maaso kakati ono kyavayo ka mwana akwata ekkubo addayo mu lusuku agenda anona endagala kadi yatuuka akababu kaabi nga era bwomanyi abaana ab'ekyejo mbu bamukubye nnyo olwo kyuka nze maama gwabonyabonya buli kaseera nze maama gwabonyabonya nze mpulira nokoowankooye kati waliwo abajja batagala n'ebisawo ate be bano abaatumiddwa emimonde babagaye bagende basogole era lumonde bamusogodde ne bamufuna Yatukeza ku mineji yatugenda mu nnimiro. Tuvuddeyo tugenze ku luzi kati tunoonye emmere siddamu kukola mulimu n'omu. kakati batandise okwekyanga be basomba amazzi be basima emmere buli mulimu gwonna ewaka we bagukola bo tebafiirwako lwaki Naye Richard okuva obwedda bwe. obwedde oyasanku Nabakutta. Yagwa naye ono ye mune yagenza ono n'endagala ye ali ku ki wakamuleese kuba kitamu ajja kuntabukira ng'akomyewo maama mutuufu ffeffe nnyini gye tugenze twaluddeyo obudde ne tubutira eri wansi bano batandise okuyomba kuba be batulugunya be bagenda mu maaso be bakima emmere be bakola ki buli kimu be bakikola mutuufu wakati egenda mu maaso nze ne ffene gwe twalidde takyali tutwale emmere bafu yabagaba ne mwangu etwala emmere maama tayomba emmere bagifumbe n'olwo olugwe nga bakwata kisawo kya mmere batuuse emmere ewaabwe ewaka efirimu egenda mu maaso kati ogenda okudda eno Richard anonye mwannyina maama yakutumya endagala olya noosiita bugere ndeka naye nze gwe mbonyabonya gyobeera nze najja kubeera muddu wano ewammwe ono kye yakola kwe kwata endagala wabula endagala zino zaatwala omwala ono si yazisaze naye yazisanze ensale n'alowooza nti ennaku zino afunye advantage waliwo ebintu bye tulaba mu bulamu tulowooza nti tutekinza advantage ku byo naye ng'oluusi wabawo akabonero akakakali ennyo ate omuntu kalabanga akabonero akanguwa ekyejo kimutta saagala kumbonyabonya kyokka ewaka aliwo omwana omulenzi naye nze gwe babonyabonya kumba omwana omulenzi ali ewaka muto Omanyi okusanga. kalinga mugambamu ekimanyi oli musanze yasazedde endagala ali eri asiita busiisi ng'akaabira kyose. omwana ali eri seba ali mukaaba Yoyo. naye omwana oyo yaba alina kyejo kaakano Susan. Suzana obadde ewaali naye mami twala eri ekyejo kyajajjaawo nze ragasiya nja kuba entamu ogiwulire manyi waliwo esepiki n'entamu bibiri byanjawulo waliwo esepiki n'entamu mpitaako Kugenda onetera amatooke gali. kyana kiringa oba ekyabaaki efirimu egenda maaso tukyatandika ntandike akabbo ng'aleeta matooke Kugenda onetera n'engazi. ng'aleeta matooke tugenda maaso
enva nga bazireeta aliwo ezasuzeemu simanyi ebifi byabadde 5 ndaba 3 muli ennyama enva zino ziterekebwa mukimanyi kitamu bagula kiro ennyama agiryako ennaku 2 abe waka mulyamu supu n'obusavusavu era buli wagula kiro n'atalyamu nnaku 2 taata amanya nti enva zino zirabika bazikozesezza bubi kakati ne tuvaayo Nasaba emmere nkola ntya? abaana bali muzannyo abaana bagamba kino bakola kiri abaana baba baaki omusajja ajja kutuukira awo maama yenna bw'abeera yeraliikirira omwami waddirayo emmere tennajja ekintu ekyo aba yeraliikirira kati nogenda okudda erudda waliwo ava mu lugashuulo kati agenda okwebuuza abaana gye baalaze buli kimu kyonna basuula busuuzaawo oba bali kuki buli muzadde yenna waali ali ku tebuuke abaana baalina abaana balinga abalalu kakati tuddako maama Suzaana ali mu kutekkera mwami omwami wawaka wano yaani kwekwata akava akazzeeko ng'akwata akava akazzeeko efirimu egenda mu maaso ng'agenda bulungi azzaako akava Suzani agenda oyita Suzaana wuuwu yatwala emmere eno ku kyoto ng'ayita Suzaana agenda asseeko emmere genda osseeko emmere kitaawo nga tannadda saagala kitaawo agende kudda ng'emmere tennajja bino byaleese amazzi byagataddako ebyana bitambula sagana okuzungira mu yunifoomu gasiya buloolo abaana ebakomayo waka bamanya emirimu gye baba balina okulayika ni bakola genda oleeta enku abaana oba ningaala ezaala ki ng'amutuma ettooke ye maama mpolome atabuddwa ebyana byazaala nagambye ekyatandika ono afubanga bw'asobola ayanguye emmere eriwo abaana baalina balenzi balalu bazibu leero ndowooza emimonde gya kutokota butokosi tugenda mu maaso efirimu egenda mu maaso nagambye ntandike ng'atereeza ku kyoto entamu kimira mmire ekyoto kimira bumizi ntamu tediwo wogambira mbu ate omuliro teyaguulidde mu buli ngeri guba guyina gyeyengera munnange nga batandika kufumba waliwo ava mu nnimiro n'abatabani bamuyita Matiya Sali oligino nemusi ayagala ebijanjalo byanikibweyo katono olubituusa byanikibweyo katono bikubwe tayagala nnyo bijanjalo kubuliisa amaye ebijanjalo biba byakwanika aye nokuba naye banga biba birina okukubwa efirimu egenda mu maaso ng'atuuka bakomyewo eka bava mu nnimiro ebijanjalo bireeteddwa efirimu egenda mu maaso nga basooka kwanika ku bijanjalo naye sente z'emisambwa bagigabanye emisambwa gitunula butunuzi firimu genda onoonye akatamu bakatutte akatamu entamu ne bagitwala entamu ne bagitwala entamu ne bagitwala emmere eno engeri gye mwatutabukidde engeri gye zaayo abaana bamwe batukoze ekigenyi be batutankudde emisambwa ebiseera ebisinga gigenda okuba giba gyatinkuddwa kadi minyiivu
ate emisambo ekuba gukubanja tekujja kugaa nti gukubanja bwe guti wabula guteekawo obubonero. Entamu ne bagizaayo nedda ku kyoto naye ng'entamu eno efulumyemuuko. Emmere Kati ogenda okudda naje njagala muzeeyi agamba enjala emuli bubi bakamuwadde emmere n'alyako tawulira bulungi n'akamu. Emmere nga bagireeta ejjulwe. Leetaawo ku mazzi. Maama obwedda kyafuba agenda okuleka ati munnange taata ava mu nnimiro ng'emmere eyidde. Ng'era omukyalo omuganda osooka kunaaba ku bukokkoliko olyoke ojjulire omwami emmere. Taata yalimye olubimbi lwabana nga lulima bw'omu kati ayagala abe ngazza we yajje. Saawa yakulya n'abasoggodde emmere be baabo. Ogenda okusu. Jangu. Kikino. mukyala Wangi. wafumbye Nafumbye lumonde. Bafumbye lumonde naye ogenda okujjula emmere. Ye lumonde. Mulimu ensigo z'ovakkedo. Maama Tananga ye. ebijuno bivudde wa entamu ejjudde ebijuno. Tuwayiriza maama. Ebijuno maama kati ate wagize tu. Wali ogizeeko essaawa netuukayo okujjula. Emmere. Yoyita emmere temuli mulimu ebijuno. Kati onjiwa otya amalusu neneesunga. Tandise gwa bugwiddalu. Lwaki mumalako naye emirembe? Enjala yamulumye obwedda bagenze otuuka okujjula emmere ng'erimu ebijuno. Enfirimu egenda maaso. Agamaka malala tugalabye tuddako. Ewa maama Suzaana. Maama Suzaana ali eno nabo beetegekera ku kyokujjula. Bajjulira ani? ndakukingira amakichaza Balinga ono wansi Tikanditaka. ye taata ewaka naye alinga asibirira ennumbwa mukambwe. Obusungu bwamusitama mu nnyindo. Kati essaawa ey'okujjula bano baba bajjula ogenda okwetegereza abaafumbye ebifi nga mulimu katunkuma atali mukongole. Anyi tinafumbye. Bannange tumanyire mwawusa enva zange. Bino sibya. Wagula kiro y'ennyama mwe mulyamu supu ebifi biba bibye. Kaakati bagenda okujjula nga waliwo katunkuma atali mukongole amanya baamuliddemu olukwe. Bagenda okujjula emmere. Bannange mulimu ebinywene. Mulimu ebinywene. Kati ebinywene byavudde wagwe mukazi kola koyagala kumanyira ani gojjulira ebinywene. Fumbye mali. Ojjulira ani ebinywene? Nakuza kutata. Bannange nabadde nfumbye ettooke ng'ate ndaba binywene. Mwalidde emmere ne mugindyako kati. Gasiya munefu nankani gasiya buloolo. Yatabukira batabukire tayagala tayagala. Ani gwe mufumbira ebinywene? Abasi yali w'amagye. Firimu yiino bagiyita akabbo mufumbira nnyo ebinywene gasiya. Mufumbira ebinywene. wabu Kati waliwo atudde mu kikolo kya kasooli aweweeza embeera kubanga yayisiddwamu amaaso bwe bamufumbidde ebintu byatategeera. Awaka wano batandise obutambala mu maanyi muyinza mutyo ng'amaanyi mwasoggodde emimonde gya kyebandula nyammwe n'alyoka ajjula ebintu bye sitegeera. Naffe enjala etuluma. Mwangu mangu mugende mulime. Njala ebalume baluma wano si mmwemu. mukyala Kati n'asooka ayita mukazi we. Wandibanga waliwo ebigendererwa ebitali bya buntu mu maka muno. Jangu nnyabo. Kati nga mugandi mukazi gwe olabika onkooye naye toyagala kumbuulira. Kubanga n'oŋŋamba nti ogenda kunzijulira emmere era n'olyoka ojjula emmere nga mulimu ebintu byesitegeera. Wano natumye abaana. Kati nga mugambe mwami ekituufu natumye abaana lumonde era bamuleese nze namuwaase nga ndaba. Wase n'enfu. Era lumonde olw'amazzi omuwaata gwe nafumbe kubanga nkimanyi munange oyagala nnyo emimonde gya kawogo naye nkuteerako n'emimonde egitali mu misuse. Tobanga emisambwa gye bamwe gyazzeemu okubanja oba abalongo temwababikka. Waliwo ekitali kituufu mukyala naye ng'olabika oli mu kwagala kumpitamu. Kati njagala oddemu owaate nga ndaba nga ntudde wano ofumbe emmere eyo ndabe nga wendi kubanga olabika mwandiddeko emmere muli mu kwebuzaabuza. Gifumbe nga ndaba. Sigenda va wano n'atuula waatunudde waliwo omulyango. Ab'ebijanjalo bali mu kkuba. Ebyaleero byozaddemu ebiri. Mwana fumuulira Tomanyira golabye nkufuumuulira. bali mu kuyomba bakola. Muyomba mukola.
Bae mazo kuwa ebyanjalo ebyo. Njagala mubiteke mu kakutiya. Bagenda bissa mu kutiya emu. Amuna mwenda. Aye saagala mukolenga mweganya. Teyakubye na bijanjaalo. Ogenda okuyita Yowabu, kumbe Yowabu yeebase. Novento ye musika. Naye bannange abaana balinga abalwala akasumagiro owe bakoode essaawa zino mutuntu wenna oli awo otaddeawo ennyindo ziwuzire ezo ziringa emidumu yagambye kukola oli ali eri yeebase yava akwata olweyo olunaku lwenkya nga kasenti omulimu gugenda okutandikako okulya ki bintu ebyo okulutala ki okulitombo olwetombuuza bwotyo mwana ono omusajja ajja tufuganga bamagye Wahabu ng'atandika kwera badda mu kulongoosa kaakati nga bamala okugira nga basumagira enjala ebaluma enjala erumye bali nedda ne mukati kaakati ono emmere agifumba agikuuma ye maama emmere yidde ejjula tulyaba emmere ejjula emmere naawe enjala etuluma mama wonga bwaleta emmere imukoleta amazzi neso gwe yange ogenda oleta amazzi maama weesu nga bwagira situagala nnyo kuba nitulwawo maama nga ajja yeesooka ku mwanjo ku luno mwe muzuukuke mujje muli emimonde saagala nga beetegekera efirimu egenda mu maaso emmere ng'ereetebwa emmere bw'ereetebwa mmere ereeteddwa tugenda mu maaso n'ekifaananyi baabano saawa ya kujjula mukyala ali mu kujjula banange emiti gya muwogo nagambye emmere ogiwaata wano simanyi oba emmere kiki kati ate abawaasa emimondo ofunamu oti emiti gya muwogo giigyo ate buli oba gijjula oba jjo olinamu amaddu emimondo egiyidde gyakyebandula bw'osanga emiti gya muwogo n'ogenda okulira muli enjoka ziri mu kwesoga mu byenda enjoka zitandise omwesoga ebyenda nagambye genda kwemuke Majestic Plaza level 5 edduuka liri namba 8 omusuubuzi weolina okujja firimu eno ate kwelusina gye firimu ziri Cornerstone Plaza EF71 efirimu egenda mu maaso emisambwa gitandise okukyankalanya buli maka bazanyira ku bintu by'emisambwa nagamba emisambwa tegimalaga kuba kati sebo gyayingira mu nnyumba ono omukiwala eyatwala akabbo yatwala ebyaffe bali baagabana ssente ono ne ssente yatwala n'akabbo n'atwala kaakati gitandise okwetawulira mu nju gyavudde mu kibira emisambwa gyavudde mu kibira ono aba yeebase agenda okwetegereza ndaba bubi ne bateekawa agenda okuddamu ak'obwandasitandi sooka olindeko akabbo kano nakateeka wali ate kanonye eki wano mbulire kale nga tatandika kuyita muganda we empombere yalowooza muganda we atandise ozanyira kabbo lwaki ogyera akabbo kange gye nakatadde nnyini nagambye akabbo kange nkakweka wali eri nkatereka bulungi ate gw'omala gakateeka mu buli yagala kayingiremu ebiku nze sinnakakwatako ate gwe weeregera mu olutolo wawesulala nnyini okwata wala endo etali bibyo gulabe efirimu egenda maaso
ate nja gamba maama okwata ku bintu bya banno naye omukabbo kano yakajja mu kibira era bukyanga akaleeta tamanyi na kikalimu akabbo ako takabikulangamu yali awo awoza kabbo. Kaakano tugenda okudda erudda Suzana ava ku ssomero ye muwala ali ku kyalo kuno atambuza abalenzi akanaginaje kati ogenda okuddako eno kijwete ali eno ali mukuula muddo mu lusuku kijwete efirimu baby owaayi Suzana Bangu byesipo. ng'okomyo bangu munange bangobye Kiki. naye batuyambye ate baba batakugoba nandikulabyeko dde Oli mukolima. ali mukola bitooke ye kijwete Angalirayo. yekanange mwana gwe neyongedde okwagala kwerekerake banyala nkwerekereke waka lwakuba kitamu eringa eyali ewo bannumba Natatulanga. naga tofaayo Kesa waka. tugenda omperekere ne tuntuusa bakomanyi kitange mukambo kamala kali kijwete ayagala nnyo omwala ono Suzana ng'atandika muwerekera kijwete abadde mu byannimiro n'abivaako wuuyo ng'amuwerekera amutwalaka njagala olabe Tekisoboka. Nze njagala kweka. Yabbera wakyo nyimbula mwaka gumu. tugenda maaso ne firimu Tandika obeera. kadi ng'amugamba ayagala lekendi buli kimu kyonna akyetegekera kubanga bwe bali bakuze ate kijwete awula ayagala kuwasa Muze. ebyaffe mwabitwala muli batwazi babi nnyo mwatwala ebyaffe kati kano kebase wano kumbe kaloota be kaloota emisambwa wangi ate gwa bugumu obadde kiggwa aliva mu kino talinga jjinja Tugamba sigo bajja akabona. akabbo kali gwe wakajjemu mu nju sina kyenkagaza era akabboko sina kyenkatwaza era sina kyengenda kakozesa sina kyenka lwaki ndoota akabbo nga bakabaka n'akomawo akabbo weekali ate gwa jawalabuka n'akabu akabbo weekali kalinga Tutajja akabbo kano. Ne sente. Ndosa abakazi. Ebigula. abadde yeebase n'alaba abakazi agamba babakabaka akabbo batwala ebyabwe simanyi bazeeyo ebyabwe simanyi sente mwagabana kale mwagabana ffe mwatuleka tuli baavu tugenda obaavuwaze ate musimanyi kana omwala akabbo n'akakanyuga nkeyambudde sina gafuna birooto byantiisa yakakanyuga bagambye kazzaayo ekirooto kibadde kyakuzaayo ate omwala akanyuze bukanyuzi tugenda mu maaso kali waliwo ava ku luzzi gyatambula mpola obwetuli owange naŋŋambye ntuule mu ovakedo ojjokundaba oli kuki yekijwete weyawerekedde omuwala bateesezza otandisa ebintu by'okunimbalimba ebyo olinga atayagala kunzijjamu ng'entofu kantuuse amazzi nzije kijwete bamugambye atuule mu ovakedo omuwala bw'ava ku luzzi agenda kuleka nti amulaba Suzana ng'atambula kijwete ng'agenda mu nfu efirimu egenda mu maaso eyakanyuza akabbo aba ava mu nju ennaku zino afuna otulo twakumukumu akabbo ke yakanyuze kaakano yalowooza Brian yali mumuzanyisa n'akakanyuga buto mu kifo ky'okuzaayo mu kanyuga kumbe buli wakanyuga akanyugira mu mitima gy'abali okay. kijwete ali ku bulinzi kijwete tanimba kamulinde ali mulaavu kijwete ali mulaavu ng'alindira mu nfo firimu bagiyita akabbo efirimu bagiyita akabbo tugenda maaso tugenda maaso muwala yannimbye
Banango maze nojja nentuuka. Ewa maze n'otuuka. Ogiza ovuddeyo otya? Tewali akulabye. Tebakulayo ng'ojja omanyi kitaawo mutya w'amagye. Buli wayogera bw'ati ebigambo ebimuvaamu abanga wakaddaala emmundu. Ayogera alinga mmundu ngoyini kati jangu. Sooka ojje. Kaakati abaatwala essente. Leeta ebyaffe mutwale ebyaffe mwagabana mugabana kimwe mwazikola muligabana n'okufa muligabana emiggo muligabana okutugwa ligabana eddooka oliireete kundi mugabana byani leeta ebyaffe mutwala byani mugende nga museka mwatwala ebyaffe ssebo byabbiza. Waliwo ekirooto ng'okifuna oli akutte mukundi. Nangi ebyaffe ebyabwe ki? Biki ebyabwe baani bo? Baani abo? Babano Kichwene Babala baby Kelly's. Nikedisha. mwana gwe nkwagadde. Nze bananga. Nena kino ekiviri lwaki? Njogasa. Kino ekiviri gy'okisaleko wenna ofaanana ŋŋaayo gisinga luba. Ezo si z'abayaaye. Mama. Nenviri. Ezo enviri zikulabisa bubi. Manyi. Kali muya. Mbu si muyaaye ogenda okwetegereza. Oyo si taata. Ogenda okwetegereza omusajja ajja. Tufudde. Kitaawe buli gyanywa sigala kumbe ono alina kulaadi. Sakyanzi. Agenda tutta bw'atulaba bannange wuyo asoose kwaka ali mu kwekoleeza wanaakolera tagenda kuzikira. Agenda tutta busiffe tuwedde. Si dad. Si yeye taata. Musajja mula. Omwana abadde amanyi kitaawe. Sigala. Kumbe mulala ali mu kweyokya. Mbadde manyi kitaawo. Nze ngenda wakande. Kati ddiru ekomye. Ndekaba. Tumalirize ekyakulesa. Ekyo ekyebikira ekizze si kyalina apatayiti. Laavu y'omukyalo eggwera nnyo mu ttale omwo mu mitale omwo miti mu ovakedo mu nsiko misooli. Kati omuwala ekyagala kimuweddeko. Omukulu yuuno. Efirimu egenda maaso. Bamuyita Salimatiya Original Names. Yafunye okwewuunya. Budala. Ebizibu byatuuse ewaka ewuwe. Emmere okutandika okulekaani yeefumba bwetyo. Neefuuka emiti, mmere neefuuka ekirala. Ebintu bifaananako bwe bityo. Ngijwamaze okukuba ebijanjalo. Ajanguleko ebintu byange. Naye yangu kumubwangu ddala. Kale Mukyala. Ayagala babe nga buli kimu bakikolera mu budde. Omugirondokera nzije. Namukyala gy'otwala emisooli gino ginjokere. Abaana nge bakuba ebijanjaalo. Twala emisooli oginjokere abaana nge bakuba ebijanjaalo. Efirimu egenda maaso. Osibere no nyabo. Mulungi sebo. Osibye. Olange. Tala Susan aba wali. Tato Susan. Taliwo. Nyina kola nkyagade omuntu nyako. Obadde omugamba. Anti tata badde agambye. Ono nzije omuboozi oba yatandise okusuubula ebijanjaalo. Ajja suubula ebijanjaalo. Ezo ensonga saana ye yennyini. Genda nja kumugamba. Kale nyawo. Mutaka ng'akomawo. Taata Suzana yali musuubuzi w'amaanyi. Budala. Wanji nyawo. Yuno naye yuno atuuse. Kaakano Budala aba agenda kwe kumuyita. Sooka omulabire ddala. Budala ewaabwe balimi ba bijanjaalo. Ow'amagye n'akomawo. Baade bamuliisa katunkuma. Ye Filipo omwana w'abandi. Ku kyalo kuno bamukyoyinzo ga ye ssentebe waako. Ne babeera nabo mu nju bamutiira ddala. Tata Susan tata abadde antumye. Kati Budala ng'atandika kwanja nsonga. Ebijanjaalo gy'osu. Ebijanjaalo baade amaze obbikuba taata n'agamba onoobisuubula. Biringa 10 sebo. Sawo 10. Kale sebo. Nja kulaba. Nja kulaba. Omwana oli abyose n'ayogera ku bijanjaalo. Ebijanjaalo bino ebitudde mu nnyumba lwaki tobijjaamu oba si ekyo n'ozimba ennyumba eyaffe eno n'ogifuula sitowa n'otuva mu bisikire. Gwe watakadde okumanyira. Laba olugezigezi kye luleeta. Kyagutaza okummanyira.
laba omusirikale Bisa ku mulimu. Bino bisula wange. yeeyisanga w'amagye Jobera. kati basula ne kawukuumi omanye ebijanjalo bibeeramu kawukuumi obuuko obwo buluma ennyumba yafuuka sitoowa mwe bakuŋŋaanyiza ebijanjaalo Suzana kyava ajja ambuzeeko Nino bila kitawo. baana mwabaaki tayagala talina mirembe gyonna nabantu bawaka okuva le bamulyako ennyama sibeeta no taata ani gwoleetera amagalo gakulinga ebitiiyo twala eri gasiyawo nkukunalako ngaani taata gyebali wenna oli wano otunulanga ekikooyi ekyana ne banga ozaala buzaazi byanayera ekira kyonna ekirina magezi mbumbuzabuza gyakitulukuka butulukuzi talina kye bamukolera waka n'akyagala buli kye bamukolera ewaka kiba kyakuyomba buyombi efirimu egenda maaso bagiyita akabbo gye tulaba wano nga sigitegeera nsirondoota ebiroto sikyebaka oba muyina gye mwasalimbira gye batasalimbira kaakani ogenda okudda ewaabano Nange sina kyemmanyi. oba mwebba ebintu bya waliwo ebintu ebitategerekeka ebiri ewaka ebikuba ku nnyumba buli lunaku kusitama ku ono walengerera akabbo kano emirundi gye yakakakanyuga togibala mwebba ebintu by'abaana muyina bye naddamu n'akakanyuga akabbo ne bakabaka akabbo ne bakabaka akabbo ne bakazaayo efirimu egenda maaso nsonyi wammwe ne mama nenjala ennuma enjala ekuluma efirimu egenda maaso kale mangu oteekeko emmere aba nno awuza njala emuluma omuwala ate gwogamba nnyoko enjala emuluma mwana omuwala agenda n'oleeta kuli muno naawe genda oleete enku tufumbe ennyumba kuliko ebikuba ku mabaati ekiro waliwo ebigugumbuka buli kadde emmere bw'ogifumba tejja ekyalo kibeera kiwuuma kiwunya evvumbe kyekigenda mu maaso ne tuddako ew'omuwala ono ye Suzana ava ku ssomero asoma byampaka naye buli lunaku bamugoba school fees kati aba agenda Kale binaye. Manyi munaye mbaddeko eyeka nga ndi bowadi. nosirawo gyoyimirawo ku kkubo Awo gonna mukwano munaye. uliriza Ati munaye kyentegeeza. Njala bere mukwano gwange. kati tokimanyi tuli bamukwano Asa kyentegeeza. Kale kyeŋŋamba nti oyinza okufuna obudde nijja nenkopolayo ku notisi ewaka eyo. notisi nze sirina Nedda. notisi najjuza dda Nekyogamba notisi zonna zaggwayo mazima ddala. naggwayo sirina ate bane nekirala njagala genda ndi mulwadde You maybe you are sick. yes Ofunye ku treatment. ngenda dda agenda kunzijanjaba Anti kyeŋŋamba. Twandigeze kane nenkwa treatment. sigenda wo Nedda just kuyingira mu nju nenkwa treatment nakyo. omuwala mulwadde baagala muwa treatment VIP kiganye sijja kukyala Kyeŋŋamba. naawe omuntu okyalako ewa muno ate oba ogambye oli mukwano gwange jankuwe VIP treatment nga bwobimanyi naawe ogenda okwerekereza maama nyabo omuvubuka apadde ki kumba alabye akatuddwe kavuddewa ekyalo kino abavubuka ano gye baakoma okubeera n'eddalu emisambwa gyakisazeeko tuddako ew'omusuubuzi akomyewo taata kulikayo tugenda maaso taata sibeera no taata wakabuuza abe wammwe taata mpangulukufu waya naye ziringa ezitali nviira omwana nawo omwana akubuuza kati watakubuuza mbu talina mpisa bwakubuuza mbu ataawunyirira akamwa naye mwami otusomera kulekayo sebo nsaba kubuuzaako mbuuza oba ombuuza sibeeta nno ssebo eni oli otya kakati tata Suzana wulira badde ngamba Suzana mulwadde nnyo Ndi musawo. omwami atandise okulwala wulira Wesente z'omulamu kwanyiza omulwadde. oba mulwadde alwale bw'aba alwala n'alwala ye yani atwalwala n'abaafa baalwala ombuulira sente sirina nina zakusuubula bijanjalo bifiira mu sitowa bireke ekirala wulira tabudala yaleese ebijanja kati nga mugabe bijanjalo tatabudala yabadde abireese ambe endala agenda kukola ki agenda bireeta Endebe 10. ono namuga yaleeta endebe 10 akola mbu yaleeseko endebe 6 kenzije yaleeseko endebe 6 efirimu egenda maaso
Taata Buddala yaleeseko endebe 6. Yaleese Kanyeebwa Nambaale Kasese. Tanziba. Ndaba ebisusunku bingi. Bijanjalo nga baakubanye ebijanjalo. Bagiyita akabbo. Kati ng'amala okulengera quality gwe baleese. Ate. Ulira. Yawuzise amazi. Buli kaseera yekyanga bwekyanzi. Jangu. Kuwanise. Uliriza. Ebyani yabigambye. Kati ng'amugamba nazudde nti mukazi gwe watandise ebintu by'okweraguza. Ate nga saagala bintu byakweraguza wano. Luli wafumba ennyama n'ojjula katunkuma nga si mukongole. Nakirabye mukazi gwe olabika weeraguza. Mwali ennyama eyo ne mujja mu nsi byenjala. Ate nga batta omukaga ewaka wano bwagula kiro y'ennyama abewaka muwuteemu supu. N'ako akawoowo aba abawadde nnyo. Ebifi bya taata kuba ye yingini. Ekintu ekyo kimba by'omutwe. Ono yagamba nange saamanya kiki kyatulansfominga nnyama kufuuka katunkuma. Kenzije. Yakitegedde omukyala alabika yeeraguza. Ngeni okuyise kweraguza. N'ekyo ekigenda mu maaso mu kyalo kuno. Kubanga ekyamazima emmere nawaata najja jjula emmere gy'ataategeera. Ate nga yali agenze mu maaso na kufumba matooke. Kati omwami kyakola ng'agamba mpeeyo omugaati. Mpa ogwo. Ogwo gw'oba ompa. Sebo gugwo omugaati. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Richard. Panjima. Gendo lete ddagala ly'omwana. Efirimu egenda maaso. Ddagala onywe. Pozo n'onyandeta ekikooko essaawa zino. Saagala kumira ddagala. Bw'ono onoonya omunywa ajja kubaaga emubiri. Gwe gaana okunywa eddagala kitaawa ajja akutta olabe. Efirimu egenda maaso. Tuba tuli awo. Nga waliwo omuwala azze. Banne mbalamusizza. Nabo ono bw'atunula atunula ng'ekigagi. Kali ng'asaba ku mazzi ag'okunywa. Muyise tebamumanyi, amazzi tebagamma. Abantu bakyama n'osabayo ku mazzi ag'okunywa obo ne banywako. Ye ng'omutunulira nnyo simanyi omumanyi. Ogenda okwetegereza ge batumye amazzi ali mu kwetegereza agasaba. Kyava aleeta. Kyandi kirina mpisa kikunukiriza bukunukiriza kiringa ki. Wamma kwata. Kyava agassa wansi. Agasabye n'asooka abeetegereza. N'atandika okutabula amaaso. N'atandika okuzoola. Oli bamugaa kunywa mululuuza baaganye omutwala mu ddwaliro. Mbu mulwadde. Eyasaba amazzi ogenda okwetegereza. Eyeetegereza. Amazzi. Amazzi. Agafudde musaayi. Ako kabonero kakambwe nnyo. Omusambwa ne gubeeyoleka. Gubanja. Tetwagala kutumanyira mujja tuwa ebyaffe temutumanyiira. Awe tugenda otandika ekitundu ekyokubiri. Embeera nga eyongedde okutabukira ddala. Akabbo nga kafuuse akabbo. Nagayezi genda mu MK Majestic Plaza level 5 duka liri munana wo inokuleka ndio subula firimu eno. Ozine matundiro gonna aga firimu mu Uganda. Abawagire bina Uganda tubagala nnyo. We. Tugenda kutusaka ekitundu ekyokubiri. Bino byonna biri mu kitundu kyakubiri. Tulabe dudaba gye bigwera. Akabbo patu.